oyogora mu video wansi chairman wa PLU David Kabanda Ntyazo oba kisa kya Mukama awo kyakulekawa chairman wa PLU eyalondebwa General Muhoozi Kainerugaba. General Muhoozi Kainerugaba weekend yona gimaze e Rwanda for a regional relationship n'omukwano gwe bayina ne Uncle Kagame kubanga emirimu gyali gimususseeko obwa chairman n'abuvaako obwa PLU n'abukwasa kisa kya Mukama bwe yagamba ngu tiyasoma ne bwe yagamba tiyasoma mu butasoma bwe nato intellect ayina amagezi gali kati gwatasoma tori chairman wa PLU naye enaku zino bamukyalira amatooke baleeta enkoko biki naye nze neebaza Katonda kubanga katoraba chairman wa PLU David Kabanda Ntyazo product ngaffe naffe titwasoma kuba bw'ogeregeramu omuntu nange oba onjeregeddemu naye esaara n'okusiiba n'okusabira tusabira chairman waffe wa PLU chairman Kabanda Ntyazo owe waffe eyo Mubende Kasambya eye waffe kati gano okirize chairman PLU Kabanda Ntyazo omutume kabona messenger gomanyi messenger si buli omu abeera messenger yabagamba nimutawuliriza mujja kwewuunya here we are naye chairman yabagamba yeyagamba obwa secretary general tayagwa abuvuddeko General Muhoozi Kainerugaba kubaka kasangu ono yeyabivaako n'amobwa chairman PLU ndowooza katoraba Muhoozi Kainerugaba atambula kati ensi zonna kubanga juzi yabadde ayina abagenyi kuva mu magye ge China baze mu ofisi ye bingi byakwasaganya nga CDF kati njagala weebuuze lwaki ekifo kya secretary general wa PLU kyafuka ky'amaanyi ate kimugamba PLU si kibiina kyogamba NRM yaleeta yina secretary general waliwo ekibiina wano kitalina ba secretary general lwaki ekya PLU kyekimanyikiddwa mugo oyinza agamba ngu David Kabanda Ntyazo oyinza agamba yali prime minister wa Uganda kubanga omutume David Kabanda bwe yabagamba ekijja si muntu temwakiraba
muchawa kanamu anti ba analyst barane bajawana oyagala kungamba bakarujire bane bagende bebuze ku secretary general oba ba reporting wa secretary general kabanda tasoma ekatiye chairman kazo chumanyi ngu secretary general a reporting wa chairman ai never none. Omuswahili anasema kichwa hana akili inaumiza mguu. Naye abantu balinga bakisa kya Mukama muganda wange gwe wanyaniriza kororo nogamba yanga mani, how are you, where are you going, nogamba tudiwa walaba ku kadi noga tura wali mu diplomat gwe wantwara we natura uri wa enari Pierre yu ate nawe wagamba turi wa Pierre yu naye wagira Muhozi ate nawe kenyini ocheyogerera mukabanda yakulete Kampala banange turi wano fena tuyina ba God fathers mu sente mu kibuga wa tuwane kitiibwa kubanga Uganda yaffe fena si kujerigana kyemanye kibayombesa abasinga bya bugagga mulwanira bya bugagga naye David Kabanda si bwali si murugube tarwanirira bya bugagga because history gamba ki anto mutajagamba oyogera ebyo wakoze ki warompulide konfuma muntu yena zenkiririza Muhammad nonchalenjinga ideale sikuvuma sikutyobora oli katoraba bwe mwasirika bwe yafuka chairman bwe bama pointinga nga chairman wa PLU kati kyabalekawa oli era nze mbadde nsaba aba PLU mwenna omuntu bwakuvuma tomuddiza mukube enjiri PLU ekola ki birubirwa ki bya PLU sawa zine ina babaka abasuka mu 305 mu parliament kiki kyerubirira Uganda yaffe okutwara legacy eya muzeeyi Yoweri Kaguta Museveni otegere kintu ekyo era kinenyamiza nnyo bwe ndabo omutagamba mpagira Muhozi pagira PLU naye oli kumukutuguno ovuma otegere kintu ekyo ngono omuvubuka oba musituzi w'obuzito yagambe jagala Muhozi mu challenge kuki kubanga kuba pusha kuki okatako kaba familiarity kamanyiro owulira attack a person ideally nebi biro tactically mu birowoozo sikutyobo